lwaki tomwagala nagamba Pastor Jengo, hatred is debate or disagreeing is not hatred. Ng'amanya agenda kwebuuza ono abadde takolagana nekitange ankubirako ki nemugenda kujja nga sirina kamera yonna mbeereko ne muzeeyi nsabeko naye nemugamba twakulira mu ssomero nga batusomesa water is better than fire. Boarding schools are better than girls' schools. It was a debate. So remember, I debate your pastor on his teachings, but I love him. But seven never. Nemusaba tukama nsaba ngende nsabireko muzeeyi. Kakati nze ng'omuntu mbadde nyumirwa nnyo pastor in terms of he could create life. Era lunangere ekigambo ekitali manyo nenga sika pasayiga ajjako ekigambo kyakiratyako theatre sika teryakwaka nga mpakanya naye nebaza Andrew nti we namukubira nantegeera nagamba olwokutaano jangu tugende kutwale bamuzeeyi ali mu ICU naye agenda ebyo biyitaba ICU etamu intensive care. Nagamba naye avaayo kuki avaayo ku Friday nemusaba nagamba kale nategeera nnyo wayitawo dakiika 3 esimu ye neddamu nekolaki nevuga after 30 minutes nga tukanyiza ere ku Friday kakati nansirira nesimu yavuga netya nampulira negamba musumba nti webalina okufaayo Friday tetuuse nze yawumudde nemusaasira nnyo nagamba yeerindako okwogera nakale nemusaasira nnyo nti nange neneesaasira saafuna mukisa kubanga nga bwe namusobya nga bwe nali makanya naye era naye nandiba namukosa sirerabira pasayiga bali bakutwala okwogera nenegera gavumenti emute era pasayiga anga nti nzijukira bandakaka vidiyo ng'agamba nti nkoze ki otumidde nga bamutwala kukomera kiba ekyo kyakumako nnyo kubanga kitegeeza omutima gwe temukyawo kakati nsaba Pastor Andrew abeere nagamba Pastor Andrew nga Pastor tokwata ekisooka nebaza pasayiga okulabikira omusika siranga tututankana nyaddako ago magezi tumanye omusumba w'ekkanisa Bishop obonamu mpakanisa nze kyendowooza naye Pastor Andrew kusaba era bwe najja mu ofiisi era kusaba sebo ekisooka abaana nakigambako olumu onamawulire yambuuza nti mutabani wa Bobi Wine mutabani wa Bebe Cool oba mukwana okyogerako ki neŋŋamba ekyo bakyogerako ki lwaki okwata entalo z'abazadde n'oziteeka mulembe omuto guno mulembe muto bobaagalane Kampala nani ne Solomon bobaagalane it's their generation children should learn to write their own chapter kati Pastor Andrew tokwata ntalo zetubadde nazo ffe ng'abasumba abawakanya taatawo naawe n'ozigattako nsaba tandika ekiri Pastor Kayanja yaze Pastor Bujimu nze yamugambye nakubaga yatusaba tayagadde kunjogera nze yamugambye Pastor Sebadda yaze Pastor Sebadda ateeka okubajja kubanga ye nagambye Bishop Olukolo ne bagamba ono mwana muto temukwata tumwagale tumusembeze akwate kanisa agize ku Bayibuli entuufu so Pastor Andrew tokwata ntalo z'abataata walowooza singa tebakwagala Pastor Kanje yandijjidde ki abasumba bandijjidde ki mwebanja okukyaza Katikkiro wa Buganda basebo ne banyabo Andrew God has loved you church God has loved you so write a new page togamba kujja nansana toyogere nekandedadi nze yawumudde kati ng'oliyoswa kwate kanisa osomese ebituufu byokka kati labira kunze sirina bwenzije sirina kyembanze sirina kyenkoze naye kanisa nenansana katonda agiwadde omukisa nga sirina any drama so Pastor Andrew I want to be your friend kusabye kamera obeeko osobola okujja waka bwetunyumya mukama abaweeyo omukisa Oya linyo, oya ligala, nsaba okuzinala okuzeeyo
sente zikuwa zitwalira kkumi nnyini mwebale nnyo mwebale ddala. Kwate ekiweebwayo nange sikuvaako nga tewali muntu bali kukama ekiweebwayo kyo kikwate waya Hallelujah. Katonda mulungi ekiseera kyonna ate ndi musanyufu nnyo okuba wano nankubadde nga tuli mu nnaku. Njagala okusaasira famire ya pasita, njagala okusaasira abagoberezi ba kyaki, njagala okusaasira obulokole bwonna mu Uganda yonna. Pasita kyemumanyiko byembadde mutegeerako namumanya mu 1994 ng'omuntu ayagala music, ng'omuntu ayagaliza, ng'omuntu alina pulaani y'okufuuka omuntu ow'akabi. Olunaku luno abantu abasinga badde bakitegeera olwaleero, omuntu owa amaanyi ogalaba lwaleero. Bane mukubire pasita mugalabyabolezo omuntu yenna asobola okwepanga ng'ayogera bwogezi, ebikolwa bisiga ebigambo. Pasita kyolaseese olwaleero abanene n'abatono abawanvu n'abampi bazze okwelabako, si kusuuka kwebaza. Tena okusajja abayimbi baddadde w'abayimbi, njagala okwebaza pasita kuba atulaze dyedde abantu tebayimba gospel music, abasacular music nabo bantu era bayambye babumalu bahasani Hasani mulabyeku mutabiro wange Hasani Luga. Abantu bonna bayambye, tabayambye kweraga, abayambye ku mutima gwe bafuuke abantu. Nze pasita yasalawo zigenga ku programu ya TV nagamba tosasulanga sente n'emu, jangu ku TV oyigiriza abantu obabulire ki ekiri mu music baleete mukigule okungala bannange. Abantu abalungi bagenda mangu bakwasikirizibwa okuya ku bubi, naye okunenya omuntu afudde nze nemusajja muganda wamwita Kasubirdaani bwakuvoola. Era ekyo kivumirira nesa kuvumirira yenna okuvuma omuntu afudde kiba kiki kibi. Njagala okusaasira olwobudde tetulina budde, njagala okweyama nange mutibirinamu akadala ke njagala okuteekamu. Obudde butono naye nga pasita agenda kusigala ku mitima gyaffe olw'ebirungi byakoledde eggwanga lino, olw'ebirungi byakoledde abantu. Bannaye simanyi obulumi bungi nnyo naye mwebale